Misa ey'okujjukira emyaka 140 bukya ddiini y'Obukatoliki eyingira mu Uganda ekulembeddwa omubaka wa Paapa eyawummula Augustine Kasujja. Ono yeekokkodde ebikolwa byonna ebibye bigenda mu ggwanga omuli okusinza sitaani mpozi n'omuze gw'Ebisiyaga ogweyongedde ennyo. Wakyaliwo abantu abamu abaabatizibwa naye ate nga tebannamatira bulungi, bakyeyisa ng'abakaafiiri abatannamanya Kristo, bakyesiga ebitaliimu era abamu nga bakyalina n'amasabo mu nsuku zaabwe. Ffe abali wano ng'abalamazi kirungi abo bannaffe tugende tubakwateko mpola mpola nga tubayamba tubagambe ekitangaala kyatuuka dda. Ate ye Vicar General w'essaza ekkulu ery'e Kampala Charles Katsibante alabudde abavubuka okuwala emize gino n'ekiruubirirwa eky'okufuna ensimbi ez'okukakeeka. Owulira bino ebiriwo mu nsi yaffe ebigenda nga bisowererwa essente nnyingi eziva gye ziva okyewuunya. Wano njagala kusaba abazadde n'okusaba abavubuka bannange essente zireme tumalamu. Abavubuka abali wano be bawa ssente okutambuza omuse guno ekyo mukigaane. Essente tekulyamu bulamu, towaayo bulamu bwo lwakubeera ssente. Onoozikirira kubanga ofunye ssente, obulamu bwo obuweeyo, ogenda ozikirira obulamu bwo bwonna kubanga onoonya ssente. Ssente mujja kuzifuna nga muzikoze. Bannange essente ey'obwereere teriiyo, ate ne ssente ey'obwereere tewooma. Eddiini y'Ekikatoliki yayingira wano mu Uganda ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokubiri omwaka 1879 nga wakayita emyaka 2 gyokka bukya ddiini ey'Ekikristaayo ejja kuno.